Tula. Malo labo omusana gye guva ne gye gutava. Omusana oguli gutya. Tukoze tutya how are we there? Abachala balabika naye gwe tolabika. Ani gwa yafa. Uri engejja yogaleka bali mayidenza gange mati. Omanyi bamuzalia mu laddunge enkuba yali etonye. Laddunge ekola standardize. Chali. Kati omanyi kye ngenda okukola. Asimanyi. Mu nsonyi wa Kajanja kambalekere show ya natuka myaka janja kambalekere show ya mmwe mugikole bye tokitegedde bye kale genda jako omulamu takona bambi ekatuweza omeka leero obuwo ati obwo bwebwa mbadde manyi tubale bubwo n'obwange kati nze nyina dazini muomu kyesoboka obuzadde Leila abana 13 tekisoboka abavude mu lubuto olwobanga n'abango bagasseeko anti nze nina 7 gwolina 7 kati abo mampeza 2 muomu abana dazini wagiwezeza Leila ekintu ekyo si kimpi ate sikiwamu kyamutematema tukireke omukazi abaliwa baana ngombo si abasajja bakasajja abewaabwe banana kyawa abasajja oyagodde ku bakazi sadda ku kintu kyonna kati kambeerewo ndabe bwenfa okopa Bikira Maria engeri gy'obikaka veyo kati bakugoberenga Bikira Maria temanyi musajja omuntu ayava ku basajja si bunti naalina kuba atangaze ku kirala you can do without kati obaawo otya webibuuza byakabuuza abeewaabwe ekibuuza kyojjawo ekibuuza kyojjawo ng'okitegula Leila olizita mwana wa nnyabo guli otya gwe kino ndiruno wanji ndiruno mukama mulungi osira mukaddi okusala mukasukutya era nkwagala kubanga byebakola byonna mbyagala okusaala wuddu okusiiba okuwa saddaaka kulabira abantu abatalinako muwasirizi naye kali aka akabulamu kakkenyeezo zisobola Leila gwe tozeetikka gwe manya nti gyebali ekyo kyekimanya ekyo kimanyi mwana mama ekyo kimanyi nti ki zitandikira kuze ndi munekibuga Kampala wanji ebbuba kakatoloba ankoloni ewasa banna n'abateka mu nju emu nga tasaze biyungu nenze kakwera Leila mukama laka yakitegeera nanga bono kabeere nga simu siraamu omwana wange olumuwadde linda asiga leero kubanga siko mukafaananyi Leila kati ngenkuba bwetonye ennaku zino nangamba sigenda kudda ndi wa Leila nkoma akafaananyi kanajeko esaati ayitadde kasumaati ayingidde kati ekitanda kyenyenya entera okumona okutulako bulungi wowe ate oyo ngaaba mulungi nnyo ayogera n'okwogera wekanga bwekansi nga tazze n'omubuuza oliruddawo ate obuuza mukasajja bamubuuza lwasondeka naawe wakisimubuuza leka Leila naawe omusajja omubuuze nti oliwa mubuuza bebi nga sikulaba wasaaba oli bulungi ate otya ate obudde buzibye anti muli banna nze ne munju ntyamu eggulu bwe lirwabwe mbanja anti zaala ate nsula n'abaana omanyi nti mwe bali mu nju Leila no wafuke daka tajati alhamdulillah sinaba kufuka nakola bukozi umra naye mwana gwe welingiridde alhamdulillah nze Leila gwe nasoma naye nali hedigalo wotu yes yali wakana naye ng'oli muto just ng'oli hedigalo Leila ndi mukulu wali muto nedda oleka nzo wanda banga bulabi noloza ndi muto nyisa ali muto simama nyabo tompisa mu maso bana balebera Leila kati balabye ono Leila aliko kunyama zinaga ku Leila oli kwota pini kale gundi ono mwana yanako Elvis yango otule wano naavuma kwota pini mpuliro onsima mpuliro ngenda wala nze Leila omudduka funa mulabako neyo tutuseyo Leila original mumanyi Elvis mpesa yange mpewo anenda sentondo zireke mwana wa mama batuzika ku kijja kimu ekisinga kyansinga okujjukako Leila kyekinalinga head girl nga bwenyingira mu bathroom nojja walinga onoonyaki nviiri walina paafu edda mama wange edda yakinanga saloon kati nga njagala nnyo enviiri kati walinanga kipaafu nga kigalirira ponytail nga njagala nkulabe nkwetegereze nga njagala mama ngambe jange onsanirire nga nayiga okusika paafu naye ngeyange bwe ngikwata sirina kuseka ekolaki epama kati nga nina okwetegereza agambanga omwana ngoberera nga bwenyingira guli washroom nga Leila ndi kumabega nebisokisi twalinanga sokisi za white nga gommo mulimu buddole nengamba ono yebazikimukiriza batya twasitandika mu Kampala wano kwambala sokisi zikomeno ku bitundu yesebo
Fetwazitandi nengo ibyo byaberanga unique ali head girl head girl inakuba unique nze banzikiriza yuko no kwambala shorts lanzira soko kwambala shorts ku campus natandikirako head girl kwambala shorts no mutandike mwena mutandike ye wali mugundi hawo kibuga kyo ali musenku buge ati nange mwenali ali muki wali mukibuka wali mukibuka bino betunyata musola bitegera twali Pride Academy tegede naze head girl gwe naye nebyange ebyantukako byakutukako nze buli somero lyenasomera mu lyaggwawo byantukako agagojega Pride Academy yokai yagaawo nesigadde zonna gyensiri nekifo settlement oba katira weli oba ebimuka tisitowa sitowa yaki yandibota oba yamwanyi oba ngoye z'abasirikale Leila nze nanyumirwa Pride Academy I know nanyumirwa omanyi n'okubanga okufuka head girl sesimba abaana mwanonda bulonzi wallahi twagala head girl omuzungu nankwata pafu nentekamu bidoredore emabega ebyo byonna nga njasama naye gwe okimanyi nti bwe mubeera eyo mu class ze mwali musinya kyoba oba nakusanga mu 4 oba mumeka kati ffe omanyi nti bwe navangaawo nakuutanga kagere paka ku lwebusaabala ngokadigida ate transport mujje nakulira ku single mother mama nga talina muzina atutwala wafuna ezitwala ku makya ez'amadda cwe nga tukalaga Haji Kalanzi ali bikyolo Haji Kalanzi tetwakula naye tetwali naye mama alina abaana bameka mwakutiranga enfudu yabazaala abaana bameka tuli batano goli wakumeka nze ndi second last born naye wakuba omulenzi yafa bambi kati late yali omulenzi omu obujjukira ndawula oyo yaliko mu Eagles aye yali omukulu waffe musigala bawala mwekka netusigala bawala baffe kabawala bana mwena muli mu katemba yenyabu omanya sijjukira vundi kuba mu katemba and fati yali muko ne bimulemalema n'abivaamu ate tuya teyaleramu naye naye ng'anyumira nnyo theatre kati olujja ku Pride Academy azin kanamina kutandika ku Pride Academy olwo maama atandika atyo kuwumba okutandika okusoma osomera wa nakivubo gy'oyogedde nakivubo settlement olwo nno nga nsoose kusoma mu masomero mayitirivu anti single mother abeera asenguka okitegeera bw'asenguka wano ngeri tulivaamu nasomerako ku Kabowa Katayi manyi Kabowa ne Katayi yeeyo yatwalinanga Katayi enasi ne bagifula flat awo nasomerako ku St Anne's Preparatory eriwo eyo era Kabowa awo nawo netusengawo nasomerako ku St Jude olwo ng'osomera tamu meka tamu bbiri tamu emu mama kati paka wenamala P7 ku National Settlement ntulyoke tujje ku gundi nga sinajja ku Pride Academy nasooka ku Kampala Grammar njimanyi oli mukulu otyo yini kugambe nze ndi mukulu wo Kampala Grammar ne Maleji yasomera dairo wallahi aloko agende ku Desta simaya baita Desta yasomera Brenda na Nyonjo Leila yamalanga blue kati twali wano ku Arua Park awo wansi sisa awo twasomera ebiseera ebyo nga tusoma ku macha ab'okuloggulo aba upper classes ne bajja olweggulo wabisomako ebyo olimba abisoma ngoli kito asi kito nali mu boarding school wali mu boarding saji unyamu nali mu boarding school saji linyamu enze bantu kamangu mu boarding njagala nnyo ebyo kwezinya oku acting ko muzayi gwenno ogenda kunoneki lindako lwaki abakadde baffe balabanga yinoneka yalina genda nga boarding ati wamanyi nti wali ekufulu ate mami yali mukamboli yali kamanda nga kuunya nako mami wanji bwamala okufuna lokanziza mudde Leila ye olonga mpairiza titanti ankwana koda tibajja kunkwana kitwala kyanga nali kikomewo n'ebitumbwe agamba ddala mulabira ate tamanyi nti akusudde mu nyanja tamanyi nti ansudde mba abe mba Mariam olwanda babati nali okula muzannyo ne wanyana ko abe ekyo nkyetaaga kijje kizannyo Mariam najja nansaba awaka yingira free talent ekiki ye egoli oyonka ani ayonka haya munange Pride Academy ndituuka mu ntya twali ku Kampala Grammar Jingo Paul mumanyi Jingo Paul yasomanga ne Mina ku grammar kati mundainga okayimbireko lesomero nga Jingo taligamba Mina namugaba akayimbira bakoze somero Pride Academy nagamba somero atitetisera biki Mina Katemba eri abanakatemba aya Mina nga ntwala nga bansasulire ekyo
ne kuliko uniforms esinga okunjagazaayo kapapa ako Leila akne kapapa kalidda kwasa webale konze ndeka kusomera eyo kati olokoti twalina nga sente era nasooka kusomera mu kasaati ka jingo era nze jingo yonna gyali mwagala nnyo mwana jingo Paul ye nsonga lwaki ngojeko Allah ne mama wange ne jingo Paul ali kinene nnyo kulinnya Kachapizo atuuka bwatya ati kubanga taba kutulagira Pride Academy nandibaddewa iye balagira bulijjo omuntu afukana afuka part of you kujonga n'ekinjalo kiyateekawo anti kyekyo esaati okutulagira essomero nsangeyo bakayimbira olusomera bwere twasasulanga jingo Paul amanya ate essomero eryo simanyi yali azanya mukayimbira ngazanya mukayimbira bakuzanya mukwano mirembe emizanye kati simanyi bwe bakwatagana nani mina ku Pride grammar nali mugamba kati ze ntuukayo nasanga jingo Paul ye head boy kati nzija nakachoka juta nakatani kuzanya mu Afri Talent bana joining Afri Talent kati nakachoka tekavaamu jingo Paul ngagenda ngamba ebyo tubibira ku part of the uniform kasale mu konze nolaba akange tekavaamu nayo limba mama wange bwe yafa bakansiba mutekavaamu kodi moja kaja mukonze bokajjemu naye sikana atya nga bwe nkasala mu mwana azirika nembe ne kachoka konna kajjamu nga alozi asumatu vyangamye kajja principal nena linganyo kajja otyo oluyinga Pride Academy nange nyingira Pride Academy olwo kumbe Allah ansetinga antegeka oba sitabugenda okujja munange otyo munange nsanga bakola ekyasoka okunzesa Pride Academy kulaba nko Joy ngaita unengamba atauyo yone music by me mama nengamba mfudde banna sibanga nimba nabasajja olabe serebu nengamba ya nafanse pokate banfulumye ne class mbanchi ali aungazo tusomesa English yani mwami kibuka nengamba abantu ate kakasajja kakambonyo mumizannyo nogamba omuntu mwazena yo tusomesa mfudde kati nge wakati wainanga bitepu edda ebyadde nge mizannyo waliwo muzannyo gwe bazannyanga abantu bange nga gundi wano line ku line ngenda okulaba sita bange baserebu bange bayijja kusomero nenga mfudde tuwafire mu haso tutandise haso senkugenda jja nengabani nakagatoke nembagamba mumanye ekiri kulira essomero ndi mubakayimbira bamamise kubuge nengamba what kujoininga drama nga paka kati tekivanga aya naye wagenda okuyinga lyo kikiriza nti osobola okuzannya wali osubira kubanga nokuvedda mu primary yange nalinga mu school choir kuzifulati zozimba obwaberanga obwemabega ebaga oli kampi jangu nojja mu maaso noddayo okuyimba kwali kwangwa kkono naye wazaalibwa olina effujjo lino ate ntya ndi mukyala ndi mwana ow'ensonyi era mama wange bwombuuza agamba Leila nedda saakisuubira nako amanyi omuntu wakutuna talaba asala kebazadde waliwo abaana bebazaala akwala olukazala kavayo kaseka natekaka waliwo abaana bebazaala n'amannyo owetukuba amannyo njaka kubako omwana alina amannyo akalala waliwo akalala kenalaba tebazaala ne galubindi ne bagala akafaananyi nnyo taata waako wanjikola omulimu gwe gumu naye nange tonteeka omwana wakutuna ne galubindi nti kamazeyo kitaayo waako abantu bamanyi yenza omwana gwe bazaala nenga nange moto wazaalibwa ate gwe bakuzaala n'omusana gwakamundi nnyo nga toli wakumakya atya nendoza engeri mama wange gyeyanzalira mu kibuga awo wakati ndoza kyekyamfula shapshap emotoka ziwogga neŋŋombe maybe kuba yali ayitaayita ngamba yali ayitaayita ng'olubuto ne lumusalasalamu nayambuka waggulu kulina kivuga omunyuzi ng'alinawo omusawo mukwano gwe namugamba otuuse tereera kaana wakimanyi nti olina oluganda olayika mulina enkolagana ne Idi Amin bamusera ku City Square wa daira wallahi muli bakibuga era kati gwe neweesimbawo otufugamu wangi otufuga ekyo kunsudiya erenze bafani abakiŋŋamba banviireko ddala ye bwojja weesimbawo egamba mama ndi faani kasi kino oli otya kiraba ebitamaotandika okuzannya webale olwo emikwano egabanga mu Pride Academy nga batekayo emizannyo gya houses webale mwatandikira
Eza ngandinze musenkubuge ku Pride Academy. Kati lubalumu nzija ntya nyingire kayimbira bakayimbira bwe bayagala nga obijjukire bwe bayagala nga crowd scenes nga bagala ka abantu baleta ffe olwo ntandika ne ngaba nange ndina ku stage bwe buno bala bajawo amatala ne gavuga ne gaaka ne kaliko okusamalira mu bantu ebigambo ne bibula so ntandika okuzannya otakayimbira okujingira ddala okufuna the main part like big roles waliwo omuzanyo gwe bali bazannya magumba bali baguzeemu kakati nasitingira info Nasaka Sandra yazanyanga kyamaama kati naye nebaga naye ono gwettaddewo nga muto nga nze ngenda okuzaala abalongo oba obajjukira abalwananga nebaga aba mukaddiekaddiyemu bamusesezeko biki abenga akutamamu akwata omuggo awo bwentyo bwe natandika nofuna kalakita y'abakadde nenjikusanda bulya Sandra agenda okudda ne bamugamba omwana gwe bataddewo simanyi nti yagiddako mu muzanyo magumba kati nzo nako nakola dika Pride Academy watu wanao nakula Friday razide tukiwa bangemizanyo edigalo nyingira nga bwenjagala wabali nnyo towetaga ticket nakusanga za nyintu kyo mu tuno eringa senga mwala yani yafabantu aliwa omukyale yafa oba gwali muzanyo kyogwo bannange awo nga nakala nino kulanga nkulaba nino student wange nakigira kaloboozi nga senga mama nyandi erabidde n'okubaka ngamba akana kazanye nkutidde naye nga wavayo n'ebigomesi nga leo akaza akakaddako omukyala kumbe aliwa bwetyo bwe natandika kakati omumanyini within kuzanya mwamise nfuukira ddala staunch ku stage mpamba ekyobwasenga mwamise nkubuga akola omuzanyo baguyita ekiri atabaala kati nalina kugira mubawala waliwo abawala bajjanga ne bazina kuula bayambalanga bupatra nensumagira twabeeranga ne night rehearsal nensumagira saweeyo zalinga oba 8 nakaba abawala mwina kubeera 12 oba 12 mama nanderinsinozimba yavuma nze nakola ati nanga togenda kujja n'abo abawala kati ogenda kubasenga waabwe nanga ayimirira wati nakasuka layini nenkuzanyira omuzanyo mukiri atabaala mufamire mulimu omuzanyo talent wagijjawo munange bwentunula mu family zombi eyatata wange neyamama nga abense ab'omutima balina katemba baba boogera wati owinza nga oba bali ku stage oba bayomba oba bakola balina katemba bali bave mama wo wa mutima hajja tamida nabooga kati abaana ogenda bakola otya kuki ati bano abaana benzala bamutima ozala ba mutima bafe kutoli mukyala musiraamu mukyala musiraamu ate ebyo kimuziba byagazaina byakweife Leila confidence okubanga oli ku stage nobeera ng'oli confident n'abantu bamazeeko ebbanga ebbavu ogifuna otya batukuuminga abakayimbira batukuuminga yakuyimirizanga ku stage naga wogana okitegede webale nnyo zino zigunzirwa petezalingawo kasuka owulize owazeti nosuka nosakala eddoboozi ne lukuba ne bagamba oyo muwe sweet pepsi nemununa nenzira engulu kati twazanyanga nga yeteekubyeko bakubina ebyenaku ze betuzanyira abantu wasa nolingizayo woti mukatuli nange ebooze ozanyisa amaanyi olwanyafina akadirisa ate ekyo kirezo Ewafe wabanga yakadirisa wamanya akadirisa ku mmande kajjako akaweze kale kapaga abantu bansanyisanga kunkubira ngalo naye nga kadirisa engeje twali bato twafunanga katono ekayimbira ngo mba bato nga mutandika twafunanga kitono twafunanga kitono soga manfilesentya banange teri kijumanga ndulu noingira bano bakaja how did you feel because nze when nawuli endulu for the first time nati alayinze sigenda wala nnyo ngassikifuna kontula kuwa Mariam ndagire ba abbe mukibi bakatolu bwame bakifuna nze nga sikifunanga olwankubira endulu nacha nenga wala oyo bategeza obandi go bakuba alayinze sigenda nange kyantuka kokko naye mwami Senkubuge yagamba nti tugenda kujuza wano theater okitegera abantu bakubira endulu ko ganajja nga kitendeke ekyo bakubira endulu totyanga layinzo zisigazo oyogere ate balinde endulu ne gwayo kati ogwasoka nayogera bakuba munanga ne batawulira ne balinda ngamye ko volume ngoli ku stage yakoika kuyisa katya kaloma nkaluma tetulira volume olanga obose kochi nawe kenyini nogamba volume
mawulira ng'ofa kati ekyo kyatuyiriza okwarticulatinga okubanga oleekaana okitegeera yasama noga mukama katonda nolya ng'oyasamye ng'oweddeyo najuke mwajjanga mulina ekyejo n'otulika n'okaaba weebale nate ng'olina okuddayo weebale nnyo kati ate ekyo bw'okyogedde ekyokwasama kinzijukiriza edda nga tukyali Pride Academy omusajja oba kibuyaga omujjukira yatuzingisanga danse yagala ku Lwokusatu mwenna mujje n'obuti nga bwenkana okuva wano nawano omusajja agenda kuba namunjoloba naye ng'atutumye bumpi nnyo ffenna ne tubutema ayagala tuyiga okuseka n'abutulumisa ne tuzina danse ezo nagati obikka mumwa somero gye wafuna ebeera plastic so kakati olomaze okufuna role eyo empalana mu kibiina Fedja waga munange balusi bafuna main part nanga tefuna tuwa nga tebannafuna twabisanga twabitomera ebyo mwana watu ate nasanga bikendedde nze kuba nazannyamu katono abakulu ne bagenda eyo jibire biwale byani bikini ne bagenda London kati ne tusigala nga ffe abafa abaliwo mwasabye kubanga abantu London etodde nofuna space webale kuba nze Jean bwe yavaawoko nabeeranga nnyo mu roles za Jean ngede ku Jean ku radio Simba webale nnyo nanyumyanga nawe wokusanga nga we wazibu mwami ze nkugenda mpita naye natya kola olunaku ate ng'otira ki anti omusemberera yangamba jangu wano twali batulira singa school canteen oba muzanyi kinanga gwe senga Leila eri Kachapizo sinalifuna jangu wano nanga sikente bojisembeze nnyo oba mpinyawunyamu oba nkoze ntya osemberere nanga nyumiza olunaku lwe lubadde okuva ku makya kumbe ayagala kuwulira ddoboozi lyange ku radio linatuula nentandika kati taxi nensonyizo bisatu kati ntontyo nosanga ki tutuuka mu paaka kati omusajja namuwe sente nga nina okunziriza nti aha enkera nangamba nti jangu ku radio Simba ente jangu nentuukawo nangamba ogenda kola ku radio ku Simba nga transport yegwe nyina ayayayayaya nga yegwe mpeza twalina omusajja yasulanga ku mizigo we twasulanga nga bavuga taxi nga nyina omwekwata ku makya andeeteko wali akebokoto banna kajjamu ntya okundeeta ku Simba nga ntuuka nangamba kati ogenda kumpewo nga kumpewo bwe bafunanga muka break nga barehasinga kasikiti nanga abajini bagenze ogenda kola nga mukyala neiba nanyama dala Leila ndagawa kati ngenda kumpewo sabula mama ngati bampa kyabana kalasi nanga togenda kuba mukyala neiba naye ogenda kuba na Kalanzi nembera mukyala walumbye nga nze na Kalanzi ola kasente kajja nali nsubira kinene nti radio naye ku myaka gye nalina kaali kammala olwo omazeeko essomero oli mu class kyolwo olwo essomero nze na dropping out mangu mu class ku senior 5 nasomako first term fees neziremala nga byonoonya ate otandisa obifuna bibino byenina oli mu kasente ate ekinsa n'essomero mwana gwe nga na dropping out era okuddira mukayimbira ddala nali sikyasoma nodya munoso tolingira ddala mukayimbira bwensera kusimba ne bamwamisa kubuge bwetityo nogende awo nga tenayeruka okutandika okunoonya kala watandika ddi munange tolinnya walinya wazanya enyana ekutudde saalimu tewali obuto olubwa bw'embuto babagana kunyonyi babagana okuzanya shove nga twazanyanga n'embuto munange tuzanya ennyana enkutudde ennyana ekutudde nga batuteeka mu sente nga tugenda UK ekyasinga katate kankuze ku street ye UK mbeera gundi opposite Pascal first gate wa Sengo omusajja naga Leila nengamba tekisoboka either waliwo Leila mulala bayita waliwo Kachapizo ene UK ogira bweti nga ku street ndiko omwe nagamba ngamba gwe Leila tukumanyi nagamba naye ngenda kufa ntya nze kino kyekino naye uke bamanyi kakati nkuzizaayo twali bwe tutuuka mu nnyana ekutudde tubadde tunyumya ku ki ku nnyana ekutudde mugende London nkuleetera ekizigo munnange ndi mukyala munnange kati bwe tutuuka eyo nga nyinayo mukwano gwange relative distant ngamba naye ngenda okimanyi nti osobola okusigala
naye no twali tugenda ne bagaba naita musigalayo omuntu kuba mujja kuba mufiiriza bali abatutute mujja kuba mubafiiriza tate abantu betu atuta abamu tebakomyeŋŋano enkuwaisijja kibakola bambi netukomawo tuzanye tufunye abantu baffe tukomyewo niŋamba nze Leila nsigale wano visa ya multiple njirabako ya miezi 6 ninga Leila nzirayo olonkola ku CBS eri navaayo na pala dda ndi ku CBS oli mukaliso mpulira nenzo manyi wajja tusala ndatro obaka ngendo byenyumize munange nanzirayo ntyo olombera Edmonton Green tulinanye Tottenham awo munange una abadati munange gomwana ngana Leila njagala okole boti njagala weyerusi nchikolete nanga njagala director bote mwanza ne muzanyo njagala bagenda okuddamu okulaba nga bakuyita nako nantwala ku Green Street eyo mu London mu East London nga tesugula kizigo nsabula ngokigwabu kati ono mwana mwala ngamba nga mweru mpulira kikira abantu aberu bintu byange okitegedde namayo njagala ompise n'okumpisa nankwatamu ningabayi nantanga wiki esooka nantandise okutanga mumira mwendi ekifaananyi nkyagadde munange tibafulyawo teriribusa kinyikidde ekizigo kikutte njera omanye omuntu omuddugavu atandika ayeruka mangu ayeruka mangu kati ono omwana ogabye yani Elvis n'omutandikirawo nakuwezi mba mumaze omutangazo Elvis tekikwatamu abasajja batamaama obutuliro bwagaana nze Kayima Asa yaŋŋamba yalwanagana n'obutuliro n'essema bigaana tebyeruka mbutu anti kati nange nyambe ngeze merikirira nfa kineyo rawo walinga sharia owai lwaki tomvaako munange tuba tuliawo nga bakayimbira bakomawo nga bankutwede tanja ku direct mbatuukako nga baali bantegeddeko nansige ekifiiri nasiba pick and drop kikomeri bwekiti nyambadde bishaini jukira nze n'ebimasamasa tetutangana omanyi sweetheart naye ate ng'omanyi nnyo nze kugambe nze baalawo munange bagamba ki ani ono ko nzenze Leila aya okuva olusiddanga mabega naye nkikoyemu anene katolisi kyayagala mulaba Leila ekitatukkiriza kwosa namanyira ono kyagala okuluzinga weight olina kukoosa olina kuba consistent kati nawe kyolina okubeerako ne discipline eyo mwana muwala ali eyo atulaba totandike ekizigo okutangala mukunyuma otandika okweraba obulungi ofuna ebirungi bingi nze nfunyemu ebirungi ngaki kubanga bwe nali omuddugavu nalikola kalango ki yani yalala kujjukira newayitawo balwawo okulaba naye kati bakulengerere naye ekyo kitandika kubanga kibonyaabonya kitya tumanyi ogenda ku street eyo anti nze sikiriza kuntabulira bwe babintabulira nga bikubabula nga nenkaneno nofuuka papo wano webale kaakati tumanyi ogenda ebyo tubigula mukwano nga tekiriyo tekyafulumye waliwo babisibamu ne bagaa tetugenda kuyingiza bizigo kati nga muloko down omulotya wangi mama kwegawondoozesa munange nakiyina lockdown nga tukonako bwekati oyisa mu feesi yokka tokitandika biwanvu naina muganda nge naga naye omanyi Leila nze kankitandike bwenti ye yatandikira eno agende ku feesi ye yanguwa agende okitandika eno ng'afaanagana naye no wansi wali ebizigo bingi anti wowanene gwe naye walabe yonna bwe ennyumba eremera wansi eno mu musingi gulya buloka nnyo kati nawe no wansi oterera omanyi guno gwo tegwererosa kati ulya byegwogera naye ku mubiri gwe kyekyasinga okutawaanya mukwerukerera mimwa era nasanga gundi nangamba muneelire nze mmanyi onyo mmindi ne mugamba anti munaye bwe tweruze mmwe ne bisigalawo baba manyi onyo emmindi sikiwuliranga nakekyo Leila simulabangako emindi tutwabalaba toteekayo nnyo mukono manyi lwaki tabula ow'emmindi n'amanyo gaba masiriivu mama ennaku z'abaana bagasenya bana bagasenya seryanda nkutidde tosa mutegeera omulaba yegaya buli dakiika tayagala kiri ekintu kiwunye bingi
bingi kati bwana bozadde ozaala baddugavu nga bwe waliko original oba beeru ekibuuzo weebale munnange omwana gwe nasooka okuzaala nono nalowooza namuzaalira kuno munnaye nasaba Allah ne mugamba ya Allah nga njagala nnyo obweru nkusaba ompe ekyana ekyeru baddange nazaala omwana omweru tomumanyi omuwala kayati nga kizungu ozogamba kyange naye ndowooza kinaddamu nekyeruka bwe kyaddugala kyazigama ajja kuddamu naye mbeera mbakuutira temweyerusanga midwife alabo kanayo kyani abeera wani gw'obizaamu ebyo abasawo nno nga balaba ebintu ani gwabuuza ndi ku kiso kyange ngonza omwana nga mweru bagamba nga bakyana kifaananye maama waakyo kizungu njokubakuba nogala Leila omutuufu mujjeyo Leila gwe omuntu omutuufu agamba nja kulaga kala yange entuufu gwalina okukyogera fe tulina kukyogera kuba gwe wakula bwoti anti kati nze nyimulaga nti olwo anti kati waliwo wakunyiiza nogamba nja kulaga kala yange entuufu omala jasa omwezi ogwo nga tokyesiiga nenzijamuga katondabye nina kasikiti ke nazanye nga bagalamu omumuddugavu naye babasaanye naye buddugavu tobwagala nko sikujjukira ayino Leila omuntu omuddugavu olwawo mwagala nga bweyagala omweru ashininga mangu ashanana munnange nga ntangalirawo paka kati naye nkyejjusa singa osobola okuddayo ate nga bagamba kati ng'ekyo kitandika nomala okivaamu oyita ne woosula ono tanti black mukwano mpitawo nentekamu kaneve bulu akamasaamasamu bwe naye oyinza okulaba ati abannange waliwo nekitegula mujumulume neŋŋamba obanyumpiveeko nenkivaako nga bizigiro ne bijja neŋŋampoze ntya omanyi bwe tweyerusa bwofunako akakati kati awo gwe netugwa fembi mukwano tomanyi nze yange gyekoma kuba gwe oli nakyo naye nze ndimu kalungu kaba tukadwe haso ya muzannyo ki wajja olina ekinubulenge oba wagudde wano nagwa mbangwira bambi nasooka nenseka wano nanyinawo bambi ye ekikola kyali kizibu nnyo nga njagala kusaasa engeri gy'ofaananyi nga ningagonya enkalakati kyogeranga nogamba mwana wa Kalanzi omanyi omutaba mwana wa Kalanzi nkuta mwami mwala wa Kalibala nogamba mwanange nze alimu ekizigo laba wekomaani omusajja yampekula wekomaani bannange banange wansaze Leila oluusi najjusa lwaki nkumanyi ate otya bannange nankubanya kunda goba yali ankojjoni mubi Kachapizo omufuna ddi bakuwadde erinnya lya Kachapizo webali nnyo Nick the akaikai omusajja namusanga ku Dembe FM bambi nkubuuzako yonna gy'oli mwogerako buli wamu tutuuka ku Dembe FM awo nga nakava kusimba nagamba Leila tosobola kubeera Leila Kalanzi nedda omuntu radio president ofunayo ekinnya ki nickname twakola nsobi eri radio anti era nga nali ku radio Kalibala naye nasooka namatimba nasooka kusupa Peter nampalya namatimba naye nendaba nti nja kubeera yange Kalibala nze nembeera Rusi Kalibala kati nangamba ng'okeberakebera tukoma abaddewo gwe njagala okugira mugire kati nze kaŋŋende entondo bali abalabo nabo bookeranko entondo Leila tontiisa kasita okutuuka ku level ey'okutaano Rusi emyaka entondo ezijja zokka taano nga bamwezezza ddi atigabulako emeka era katwogera ataano okukyanguya munnange Rusi gundi Nick the akaikai nga kati mbulira yamanya g'osuubira ne mugana nazanyako nga nze nakapaacu nekyo nakiwandiika ne mugana nazanyako nga nze ne mugamba manya kyawagala nanga gwe Kalanzi nakapaacu nagenda ngaasazasaza letters pilipili nga tajjamu ekigambo Kachapizo ebadde Kalanzi nagifuula ZO nakapaacu nakireeta wano kacha nateeka wano nefuuka Kachapizo nerikwata bala lyakwata nera nga bulidashika mugamba ba Leila Kalanzi Kachapizo ku Dembe FM nerikwatira ddala okuva nze Kachapizo naye waliwo omwana alizanyiramu ningo tukwate oyo tumusibe oyo ani oyo munnange omwana naye Viki nkubuuzaako nnyo naye kyankola mu bubi era nabagamba nankobosa namugamba ngenda okugenda ku gundi ne bagamba bakachapizo ababiri nenga oli Kachapizo omulala ate munnange sakifaadayira omubbi nabono nga lyaliranga initially oba omubbi nafuna copyright nga kinoni oba omubbi ayejjukira abakulira munnamateeka oba mubbi muzibu ajja kusula gwe nebisumuluzo baali wandiika ddaka ndireki kasita neekulidde nemu ebonzi mulimu Kachapizo naye namala nenkimanyira kasita twazanya babiri Kachapizo ababiri nengamba wa amuleke ndowooza naye yali yagala munnako mubifo bimeka bya radio
Supandoza jesako lako nakolaka nasokera ddala ku mama FM kisasi mami nkubuuza ko ena gyoli nenzija kusimba nga nsitingiddemu ko jini nenzirayo ku mama jini naddamu natambula nenkomawo Dembe FM ne bamdeta gwe nasooka okukolera omudidi gwensimbi nga bagumpa cash ku myaka gye nalina emitwalo 7 neŋŋamba kino okola ki osooka ozifuna ayayayaya nasooka nengula oba nagula kyawe waka ennyumba teyali nkube plasta nenjiwa plasta nga si yaffe sabula nenga si yabo gyopangisa situpangisa yali wa anko wange ne bazimbamu omutima mwalimu gundi eddirisa lya bibaawo nentekamu eryendabirwamu ne baga bano bawamba esi yaffe nentekawo ka flow wansi tenfuna sente nkole ntyange munange eyo Dembe nenvayo nengenda ku CBS awo neninye bat jukira ennyonyi enkola bubi era nenjirabiraawo era nze sijja kusonyiwa jini ate jini ayika yakuyikamu ennyonyi wala kweyagala ennyonyi jini namusanga eyo namusanga Birmingham bwana bweyagala ennyonyi si eyampasula wano namusanga eyo Birmingham munange bwenkomawo nga nkola ku suubi ezo mmeka mama Simba Dembe CBS Suubi 5 Bukedde FM mukaaga eriwendalawo nenzirayo ku Dembe Dembe omweze radio musango kyekikujjayo gwina pastures kasente bomputaka wali akanji omwana wa bumaali oyo musiraamu oyo bumaali eradde buli omu kyagala okubeera buli omu agala walungi nagamba mwami Sinkugu nkoze ntya abadembe nga bampise nkole ki zadduka buddusi namugamba nangamba mwana wange genda wano obadde part time sematima bwe yankola namugamba mukama wange empise empakino n'omusala bwe guti mukama wange oyitawo koye nagamba eryaddala namatimba nkwagala nnyo naye genda naye nze ndi businessman ndayira wallahi genda ofune sente jukira naye ye Agenda sematimba kye namwagala nagamba kubanga nali open jar nagamba genda okole sente mwana wa sagala kutulya namatimba nkwagala nnyo kigenda kunnuma situwa nti ndifuna namatimba bambi wallahi mwali mukola bulungi genda nakuta nange mwami Sinkugu ngamba omanyi Leila genda wala era sente kukola zimpa ate nafuna opportunity ezifuna nengamba ono tojja nokola kasikiti nganzija nenkola kasikiti kadda shikasatu n'obutawera nengenda nangamba ogenda kola na morning show genda bakuwa meka nti nzange genda nanta mbandi awo mwami abe nampita ku CBS kumacha nangamba naye Leila wano ngenda kuwa omulimu naye Dembe ofuna meka nemufuna nsamu nagasigenda ziwuzi naye opportunities ziri wano wallahi Leila wandize nempasuka naye nze nafuna sente ku CBS banange Allahu akbar wamanyire abagagga abayimbi ebyebiseera nga abayimbi Geoffrey afulumiza nga tozimusabi naga akawenja nakolanga ne abu kawenja kwata Leila kwata nagenda nabawuli muntu namuwa tuba tuli awo Abdumulasi abo babiri baba batuwa sente Leila omusajja kwana atya mukalukalu nnyo akuyimya atya mu maaso nakwana kwa kafara ile musajja wajja nagamba nti Leila I love you oyeko mpacha n'olutya ate olutya nze siri mukazi akutandika nze kati ndimba Leila babiri mpulira nyina Leila wa stage ne kamera ne nyina Leila ono gwe bazaala omukyala omwana omuwala owobuwala omukakamu agona ne yemola kebyaba mola ki ne mola ki era mugamba kale wanji onjagala nzikiriza bote kusupira sasa mudazamu nenga nange ndi mukazi si stage ntambula nayo njambala nonge ni muntu ate balonna yantokota nga nyina obusungu abamanya bakyala nga ayina obusungu ali desperate mu ayina obusungu ayina ekintu ampulide kangende naye noli naye anyige kujukira litamanya ate wagenze nona abakazi theater wamala kwota nayo aba directors ekibatu kiri obo mu theater ekibatu kyekimpozi games toyina bagezi munange alhamdulillah nze nakula ne bakayimbira saakiwulirako era nze babogera banakitima bakwana banakitima nze abange mbogerera mbalwanira sikirabangako omwana luyome wikirifu mukatumya nagamba kaleira ako kaali kakodo
kati owensene ne yali anjagaza yamanya ndowooza nti bagaanagaana n'ekirala nti like omuntu kati nga bw'ogaa nti obaganda tosobola omuntu kugaa nti oli mukodo okujjako ng'abadde ataddewo embeera obulenzi lemuzi obwalimu era bwali bwekoza kiri ofunzaani omanyi gye nava omanyi kye naleka akunyinga ku kisenge ati omukono mutadde waggulu akunnyonnyola sigwali omuwanvu obulungi naye nga bambi abantu njagala bamanye nti buli society oba abantu bwe bawangayo bibeerawo abanakatemba ogende kulwala omwana wange mama yatandikatemba oyo mufu atya wange namujja mukatemba okitegeera tukosezza emyaka tugenda mwaga mwabiri nga tufumba asitegeera bakuza ejja poteya eki bakujira ejja poteya miki emyaka kati wano ddala nga tugamba I do yes kwa tuka twasuka registra nagenda mu charge kati abasiga bamanya charge binyumiza naye omanyi tusobola okkeesa tukeese ate tulagawa tulina ebyokukola abaami tebaali mukama wange biko tebyabamenya oli mufumbo nze nawasaako neŋamba tugenda empola mutowa nawasa wafumbira nawasaako owasizza oti otwala ebibbe waba oli muyindi ate funa omukazi bwoba owasa totwala ajja n'amasaati aleeta masaati n'empale asookeemu nogagwe nno tokyuse naleeta endala tokyuse naawe n'ogulayo n'ogattawo sokunyumiza obulamu bw'okuwasa obwo kubanga njagala mumanye buli buti kumanya nange nyiza okwevaamu otyo oyagala kuvayo wase mpuliremu leka nnyo okwe-experimentinga ebintu abakazi abasinga nno kye baliko babwasa tokigenderera nti ngenda kuwasa opangisa kalwomuko boyfriend najjo namukolaki ate yeewuwo kati omuwasayo mubanga ki ajja nno kunyiiga naye ekikulu wamuwasa truth every amazima gali kufula owedde mwaka gwawera mwaka yafumba nno olwo ng'akeera n'akola kyomuwasiza era gw'osigala gwe mukyala gw'ofumba gw'okola bino naye nga muliwo babiri mukayombako mukayombako kati anga gusasula asigalamu nkutidde omusajja asigala musajja biki byanyumya naawe nze nsasula ennyumba anti kati gwe bwomuwasa tokugamba nti nkuwasizza nno era gwe nno nkuwasizza gwe naye nange tebaŋŋamba bampasizza naye nkimanyi nti nanyini maka oli yasasula kinkakatako nzokera ku maca nentwalayo kabaketi kasusu wabweru nenjala obuliri babuuze bakazi bannange gyebali era gw'olikola kazi banfuniramuwa oli kudingidongo woka tuveeyo eyo tunalaba tufa olwo mwaka mulamba nabamalala abaatya bwe yamala munange lwebyo nagenda owaayo nvaako leyi ndeka otyo so bino si byana byaffe bino byana byaffe mashallah byana byaffe kali ke kakyali akaggalanga ke kakyakozenga kakyali ka gatekeeper bambi nenjala kakwate bulungi nnyo ekisumuluzo abayinza okukayitako essaawa yonna mashallah bambala alhamdulillah bannanga abantu bali ngutte bazaala mwana gwate nga babaga aye ekibuzo kyo sikyagala kankule Leila okubuuza omuntu nti ozaala ddi Leila abakyala bayita mu mbeera terinnya nkunoonya ezzadde webale nono olina avaayo nayime namugamba naye Leila ozaala ddi ayagala naye ayagala okuzaala webale omwana akyabuze bubuzi omwana akyabuze ayiyiza si kya buntu kubuuza muntu ozaala ddi bannange ekintu kyabakyala bakyesonyo kibuuza bannaabo bakyala bannange abali eyo ng'omwana akyabuze wekwate nnyo Katonda challenge Allah akugezesa ogendeko mu nsasi omunoonyeko eno omunyeyo agenda nomukuweera eyo mu ssabo aye nange n'abasawo bamenya okwesiiga eddagala bwenyakuteekamu oluzaala n'alisiiga ono ng'anoonya okulya ebyobweri era dde ati munange coincidence nalufuna no praising oyo Allah akutaddeko aga nejjukira omwana wo mutaddeko rejection eyo omugabye naawala gy'abatamuzaala mama anti omwana wakula n'ekyo anti kyenkugamba omwami n'omulaga nti omufunye olubuto omwana omudina ayinza omukisa gw'okubeera eri musabo lyabwe okitegeera kyawo omwana akula nga alina rejection eyo gyali si waabwe okitegeera bakyala bannange ekyo kibi
so nga tumba mu mwezi gwa bamama bamama njagala ogereko nabo bambi nsonga eyo bamama bali eyo abaana waliwo bamama bawula mu baana alinamu gwasinga okwagala alinamu abaana n'ebyana bamama bali eyo naddala ba step jukira kanefule step tulina ekyo nti omwana olwedde ye yakuwalanirawo kuba siga omuzaala kakati gwatebeera maama bonna bakwate kyekimu oba okitegeera tobayawula bw'oleeta ebintu nga muliwo basatu aba olinawo kamu bali babiri leeta bisatu okitegedde togulira KFC yekka maama awo oba otulaze okitegedde ate nammwe bataata nammwe mutubeereremu omanye okujanoga baguni bajuni abaanabye abuuza bano wasangawo okitegedde tabuuza kuwo ye mama omwana ng'alina enjala kwagala natulaga nti olwedde otusosodde yenno kalidde olidde gwe olubuto nga lukuli ku mugongo omwana akoze gwawo n'oleetera nze obujja maama gwali ate nga oli mumaka wago mulimu abaana tonazaala wajja ogamanyi nti mulimu tekirize okitegeera alla ajja kuwoowo bano toba kuluusanya waliwo omukazi yanyumiza nti nze kaganda kange omukazi yakasiba waggulu bw'ati nakuma essubi wansi nekasirira obugerayo kyamwana wa myaka 5 talina kyamukoze amugambye kwoza bintu n'olubuto olulumye nagenda nakasiba nakokya ebigere ne bisirira kana ne kalaja ne kalekerawo n'okukaaba naye ng'ofaaki malayika ya mukama eyo obonyabonya ofaaki akana kalwala luusi ne kalwala paka lwe kaafu kyokka kati abaana b'ono eyayokya bali woono bamwegayira bambi tuyigirize omirimu awo baana yinza mukola ki ate olina mukola ki munange kusonyiwa nobirekera webale nnyo okusonyiwa kati nno olaba oyo nno wamugjawe nenaffe bamaama olaba olina abaana 7 nemba nga nnamu abaana n'ebyana maama yennyini nti omwana yanyumiza so olinaga manze maama wange tanjagala nomukolera ki nti akuze naye akola shopping n'ayitwalira maama kati olunaku lwa maama lwabaddewo naye tutagenda mu maaso n'okucelebrating omwezi guno gwonna naye ng'atwala ebintu naye n'akubira Leila neyeebaza Leila amukubira praisinga Leila n'abeera nandowoozako nankubira akasimu neno omwana ng'apatikanye maama mukazi wattu n'omulimu gwe gwali etumuwa ssente n'atwalira nnyina maama n'afa ku Leila afa ku ono ye mugaggamu ayina abaana n'ebyana bamaama tulekeraawo bambi tukwate ensonga abaana tubakwate nga benkana bakyeta obujja mu baana ajajajaja omwana n'agata munange nti gugo baagala munnange n'amukwatira obujja ekyo kibi bannaaye nze bannaaye bamaama munnimbyemu awo mulimba akase kaako okajja abantu basinga bagamba nti ozanyanga sebuga esiyasa olinga omwegomba oba senkubuga omukazi oba olwokuba be batutendeka kozi ebintu byonna senkuluge byakola obiraba mu Leila omukazi Leila wamwegombanga yanyumiranga naye nze samanya nti ate nabyadoptinga bwenseka bwaseka ne bwokola omuntu wonna nejja okusobola ozireeta obulamu kuba akagatto kati aya be batutendeka twalwanye tukuze nnyo nabo be batutendeka mu nsonyiwe bannange onaye esubira okuddamu okusoma okusoma bwe ndiba ngenze mu nsoma njagala nnyo Europe bwe ndigenda mu nsi ey'okusoma olulimi njala lusoma degree Uganda toyagala university tezagala njagala ngende eri lusoma olulimi nzireyo mu bakadde nga kuno oba ndi mu Bajamani oba mu Badaki okusiba daipa yes sikirina lwaki gwoyagala kubanga gwampa ssente n'enzimba n'ennyumba yaza n'okulekera ebintu omukadde nakyo kisoboka nga wagenze ku muntu ali omugagga talina nnyo famire yawe nkutidde wasimamu n'enju gambe bwe nagenda e UK okuli omulundi gwe nakunyumiriza nasibanga nviiri n'okukola mu bakadde nenkunzimba kayumba lwaki wajja walisigadde n'okola ssente aino nakomawo kutereza byampapula zange nalowooza bwe nakomawo nja kufuna visa oddeyo nzizaayo okitegeera mbeere nga siri ku dduka eri kyekyo kyekyankomyawo kali nomba ndi eyo omuwala naga Leila nno nkubuulire nomala okufuna olubuto nojezalira mu nsi yaffe obutuuzi obumaze nalufuna nengene nzalira Netherland otyo saabufuna butuuzi naye omwana wamufuna naye weena ate atya nalufunira eno notozalire namuzalira eri ati aba mutuuze we nze manya kasi olufuna nozalire eri passport nebirala byonna abawe singa nazalira oba Germany oba singa nazalira US naye mudachi yagaana yamuyita on backend
nti tategerekese oba muganda oba mudaaki era omwana wange on bacon kati abannayuganda abaliyo bagamba nga omumbe kente kale bale nomulo mulanzikiriza onkyalye kukutunyumyemuko nja kati omuntu akusanga oliwa nze ndi kusanyuka TV kusanyuka TV ne social media handles zange Leila Kalanzi Kachapizo Instagram Facebook gondi TikTok eyo banange mumpa obulanga kyemanye nokubuuza nti okyali influencer era oliwa kati na brand ninayo Too Good Yogurt ninayo aba Canada balina convention ninayo convention ya Netherlands aba Dutch nina nomulala awo mama nakula ogende Mecca owasana ebizigo bya sana banembyesigye bannange bikola bulungi yerusa by'abaana bya family mwami tochamuka nebijjamu buli kantu ebizigo birungi nnyo oyogedde gende Mecca ogenda obadde kyoloka kulumya nasanyukira ekyo ekintu loofu aya mani kwenibyesinga nga manager wange ngamba Leila ogenda kukola umro wange nti abaweli travel bakuwadde ogenda Maka bannange futa mawansi nekola sujudu kyeki okuvunama wansi nengamba ya Allah nzani ngenda ku nyumba ya Allah omanyi sente zetugendera munaye nawule fami 325 okola hijja zigenda mu 2 kati umra eringa milioni 7 8 milioni 6 awo munanze nywa travel tours and travel kati naye nga single mother ngabo obimanyi ntolo omukaaga wallahi okitegere omusajja yankolerako bwerere Muhammad wali banange Muhammad Allah nsaba shikubalije nsaba tusange akuwejja na Firdaus basijja naye ya mukazi Firdaus si mukazi basijja naye Firdaus si mukazi eryo linnya mulyango gwajja neeguli omulungi muntu atugasa Firdaus okitegedde nsaba tuwesangeyo nange ajimbe omusajja nantwa yasoka natwala bakenzo nengamba nfudde twali ku Africana nibaga banange Eddie Kenzo weli travel emwadde umra nengamba ya Allah nyende mpitewo wali andabe netegule engwe ijabwe netege nkole ntya tuba tuliawo tugenzo okulaba Mufti Menk ku Serena ku Pearl of Africa ne bajiwa justed nengamba ya Allah yakasiramuka nengamba ya Allah nkole chinkube sama ngende mwega lawe kutobera ngatobiri nako ngasibimanyi ongambe lisinge mata endi sinema nayo chali mwana wode echi haji ne chikujja muswi kigamba kati Leila njagala kubembaga nebyenda bikwetokote ate no ibada ibada chechi ibada nti emirimu gye tulina okukola gye tuteeka okukola n'obufumbo mwebuli webali naye ekihaji kisooke kindeke kikuleka bikinawo nomala kugwako ng'ogira kugirawe kindeke manyidde kino kati kintwalewa n'abaana bange ddazinimu omu omusajja n'akwagala nga bwoti ekiki nakugamba nze Leila kasompa y'akaana kamoba bubiri akatimbajje wakugira emyaka ndeka naawe abakazi baliri bazaala James Jackson yakazaala wano recent yawezezamekaba ali muwatanugaga ekiki abaana bazaala ono gwe nalakwana ku mawulire musiba myaka 8 anenge gye yazaalamu ekiki abaana bali amajijeta gyesi bakutuuzaamu enkwansi IVF deziri Leila kikyoliko haja akutwalira ajiragindeka akitokondeke Leila tebiruma bale mubere bulungi